bannange bannayuganda twafunye omulabe omulala ate ow'ettabu n'osinga abaddewo ababadde abalabe b'eggwanga abadde Mpuuga ne Abedi Bwanika be babadde abalabe b'eggwanga be balabe ba Kyagulanyi kati saa zino twafunye omulabe omupya bamuyita Mabirizi ate ye wa bulabe nnyo ebiba bisaanyi bya ku ttale tumuyite ekyonga nalabye video nga Mabirizi ali mu kukola statement ng'agamba ayagala kutwala musango mu mateeka bayimirize okulonda. Mabirizi tukimanyi gavumenti yakusasudde olw'okuba balaba nti tubali mu bulago tubali bukiika n'osalawo oyagale okuyimiriza ogende mu kooti bayimirize okulonda. Naye gwe tofuddeeyo ku baana b'abantu bali mu makomera abasibiddwa, tofuddeeyo ku baana b'abantu abattibwa, tofuddeeyo kufa abatwalibwako amataka, tofuddeeyo ku bantu bakolebwako bikolobero. Emizannyo gyo gy'ozannya tugimanyi. Mabirizi manya nti kati oli mu bulabe wa buli muntu munnayuganda ali mu kubonaabona, oli mulabe wa buli muntu ali mu kunyagibwako ebibye, oli mulabe wa buli muntu ali mu kuttibwa. Oba okitegeera olaba ebintu by'oli mukola ojja byejjusa n'abaana bo bajja byejjusa n'abazzukulu bo bajja byejjusa. Oli muntu mukulu olina amagezi. Abantu bonna we bali balindidde ennaku z'omwezi nga 15 abantu bave lwe lunaku lwe bagenda okuva mu kubonaabona, lwe lunaku lwe bagenda okuva mu makomera abasibwa nga tebalina musango, lwe lunaku lwe tugenda okuddizibwa ebyaffe. Kati gwe nojja ng'obooga oyiika endusu osimanyi oyagala waaba bayimirize okulonda bakwongereyo nga n'abantu we bongera okuttibwa, nga n'abantu we bongera okuyingira mu makomera, n'abaana b'abantu we bongera okukolebwako ebikolobero. Olowooza olw'osirika tetumanyi, olw'osirika olowooza tuli basiru. Nsaba buli afunye message eno agitambuze ng'esobola okutuuka ku Mabirizi. Muganda wangu mukulu Mabirizi sebo wadde onooyiika endusu, wadde onooyasamira nga emmome zino engagezi bazifudde amazzi, kale n'embize kusinga amagezi obaka kituufu, n'embize erayike kusinga amagezi. Kuba tosobola kugamba nti abaana bali mu kuttibwa, abaana bali mu kuwambibwa, abaana bali mu kubuzibwawo, abantu bali mu kubonaabona, abaana bali mu makomera nga tebalina musango. Abantu bonna balindidde ennaku z'omwezi nga 15 bw'ojja otandika okubooga basimanyi olwala misango mu kkooti bayimirize okulonda. Gwani sebo nkulu Mabirizi, gwani bye mukola byonna tubimanyi naye mujja bisasulira. Kati ofuuse mulabe w'eggwanga namba 2. Tubadde n'abalabe b'eggwanga omuli Mpuuga n'Abedi Bwanika, kati naawe weeyunze kubo n'ebikole ng'okimanyi toli munnansi. Naye okimanya nti oli munnansi nga wano e Uganda olinawo obutuuze, ojja kisasuya muganda wange, ate n'abaana bo bajja kisasuya ne bazzukulu bajja kisasulira. Mukulu Mabirizi kino beera ng'okimanyi. Kamugende mukuyimirize, kamugende mukole mutya, petumanya ennaku z'omwezi nga 15 wekigwa. Mabirizi eno message ejja gy'oli byonna bikoli, niye mugenda kisasulya, n'abaana bo bajja kisasulya, n'abazzukulu bajja kisasulya okujjako ng'oli mugwira. Naye ne yonna gye munajjudukira, yonna gye munaagenda, muganda we ntujja bafuna. Kwegamba oli mu kuseesaamu abaana b'abantu basigale nga bali mu makomera, oli mu kuseesaamu ebintu by'abantu bisigale nga bitwalibwa, oli mu kuseesaamu abaana b'abandi basigale nga battibwa. Nsaba buli muntu yenna amanyi nga alina omuntu we yabuzibwawo, eyatwalibwako ettaka lye, eyakolebwako ekikolobero. Njagala okimanye byonna byonna abali emabega waabyo. Mabirizi naye akirimu. Buli munnayuganda yonna gy'oli nga wakolebwako ekikolobero, ali emabega w'ebyo, Mabirizi akirimu. Era yali mu kulwanagana n'Ekyagulanyi. Gwe Mabirizi ojja olowooza nti olwanagana n'Ekyagulanyi naye olwanagana na ggwanga ddamba, ky'oba omanya. Oli gw'oliko gw'olwanyisa tomusobola, eri mpologoma gw'oli kamyu, gw'olaba eggwanga limuvunnamira, naye olwo ate ggwe olowooza gwani? Muganda wange kuno okulabula gy'oli weegereza bino tobabyogereranga mu nkukutu. Naye kati olaba tubivaayo tubyogera maaso ku maaso, tubyogera ku mitimbagano nga temuli wadde kwekwekerera. Mwana tuli bakoowu, Mabirizi tuli bakoowu. Weesonyiwe Kyagulanyi, weewale Kyagulanyi.
wesonyiwa okulwana n'eggwanga gojolowooza ti olwana ne Kyagulanyi kumbe olwana na ggwanga nsaba badinage buli asobola okutaginga Mabirizi amutaginge saba asobola okutambuza vidiyo eno gituusa ku Mabirizi saba agitambuza gimutuuseyo mugambe nti Mabirizi ojja kisasulira n'abaana bo bajja kisasulira ne bazzukulu bajja kisasulira ne munakiyimiriza ffe tetugenda kiyimiriza kye tuliko tetugenda yimiriza kye tuliko tugenda mu protestic vote ate teri kudda waka okudda waka nga tebalangidde Kyagulanyi afadhali bazaayo emirambo bannayuganda kino mbabuyo okuzze waka nga tebalangiridde Kyagulanyi afadhali bazzeeyo emirambo ffe tuli beeteefuteefu ssebo Mabirizi nsaba eno message ekutuukeko buli agifunye ensaba ogitambuze ojalowooza olwana Kyagulanyi kumbe olwana na ggwanga oli tomusobola muganda wange empologoma aliko emyoyo gy'eggwanga lyonna okujjako muganda wange tetuli basamize naye tubanga tuli basamize ojja tutegeera